myaka gy'otuuka there is certain age you reach, n'omanya nti kino kyagaana. and you know this failed. Waliwo stage gy'otuukamu There is a stage you reach onto, n'omanya and you come to know tokyakisobola. you can no longer do it to make it. Galirize, Now, olaba Apostle see- Yimini also, nayagalanga nnyo I always loved or liked, kuba nze ndaba nnyo okukoleya. because I see Nayagalanga Korean nnyo scenes. okwambala I always liked to akatayi kange nenkasiba bwenti and put my necktie, nenteekako ekikooti nga ndi potable. put on a coat, and Naye kati we natuuka ekyo namanya tekikyasoboka kuba nina olubuto olunene. when I reached that, I knew, Era mutunuulidde I looked at him, ng'ali smart, very naye smart, smartness gyalimu kati ate nze sigisobola. but his smartness I cannot afford Sisobola it. kuba kikalu nga I wakikubye. can't attack. Yakikubye omulaba nti ya He's tucking in, you see that yes, his feet n'akatayi kali kati. with the tie is Naye okay, akange kagenda kukola kaavu but kati. mine is going to make a heel. Kakati mulimu naffe ennyambala ze twegomba So naye there's a way we are doing wayitawo. here, but you pass that. Wangi Hello, wayitawo you pass that. kati n'omanya nti olina beera mu bisaati bwe So just know you have to be on. Mukama yankoledde ekyamaga ogusaati gwange ogw'ekimuli Gwolokutano nagufunye. Era olwabadde ogufuna bwe nti bwe najjidde. When I saw it, I came with it. Kakati waliwo stage gy'otuuka There is a stage you reach, n'ogamba ha and you start kino saying, tekikyasoboka kati kankole ekiddako. this cannot be, let me just do the next. Mukama mulungi. God is good. N'ogamba ha kino tekikyasoboka. You start saying this cannot happen. Tekikyasoboka. It can't. Kati kankole ekikola kino. Now let me do what can be Nga done. nze nakeera kumanya ne mmanya kati ha wano Because when I knew that tewakyasoboka. Mukama mulungi. God is good. Kakati ku myaka 9 At 90, omukazi woba tewazaala a woman, if at all you did not give birth, eyo chapter eba closed. that is a closed chapter. Nina bwe njogera naye wano Am I speaking to somebody? ku myaka 9 At 90 years, nga tewazaala you never gave birth. eyo chapter ebeera closed. That Era chapter toddamu is kwogera nti nja kuzaala. never speak that you give birth. Wangi No. ku nsi kuno On this earth, embaga nazo zirina we zikoma. weddings also have a limit where you limit yourself, or you say, Kyobola abaana ab'obuwala balwana nnyo that is why girls always fight. ng'akyali awo watandika owezi 3 When n'alaba they start making to 30, start saying, oh, yes. kigaanye wano ninawo bawala bange agamba hamuzenze ebyembaga nabivaako. Someone will tell you, oh, I gave up. Eyo chapter yagigga That chapter is closed. yasalawo agume. Decided to endure. Omusajja amutomedde The man has come n'agenda ng'afuna omulala. and goes bring another. It's like, Kyekyo njogera n'abantu abamu I am speaking to some people ebyokuzimba that things or stories of building, yabivaako. the person gave up. Alaba emyaka giweddeyo The years have gone. eyo chapter n'agiggala. He closed that chapter. Wano mulimu abantu Here there are people nga tasobola nasaba that nti they Mukama cannot even nsaba pray and say, omukisa God, nzimbe ewange. bless me that I build my Eyo own chapter home. yagiggala. They closed that chapter. Alaba tekikyasoboka. They see it cannot happen. Waliwo omuntu There is someone, wali ng'okyali muvubuka ng'oli muto when you're still young, walina level gye wali oyagala otuukako you had the level that you wanted to naye reach, kati chapter wagiggala but you closed that n'ogamba waayo chapter. You say, kyaga Mukama yatonda kubeera wano it seems God atambulira created me to be like this. kakati yono Ibulayimu Now ne this is mukazi we Abraham with the wife. Mukama abagambye
The Lord is telling them, ngenda bakolamu I am going to do a great work. ngenda bakolamu I'm eggwanga going to form a myaka nation. 9 90 years. chapter eggaddulwa The chapter is closed. naye Ibulayimu But Abraham ye akyagamba is still saying, chapter tenaggalwa the chapter is not yet closed. Salaayi Sarah ye agamba says, chapter eggaddwa the chapter is closed. Ibulayimu In Abraham ye agamba says, tekinnaba it is not yet. abaluganda yenjaga kugamba Today I want to tell you, olugi terunaggalibwa the door is not yet closed. bwe wonaaba omuwulize When you be obedient, olugi terunaggalibwa the door is not yet closed. buli wewekwata katonda Whenever you hold yourself on God, wemuneekwata ku njigiriza yange when you hold on to my teaching, mujja kumanya amazima you will know the truth, amazima gali bafuula and ab'eddembe the truth will set you free. amazima gali basumulula The truth will set you free, ne mubeera ab'eddembe and you'll become free indeed. bwe mulimanya amazima When you know the truth, nti buli woowuliriza that katonda whenever you listen to God n'okola buli and kyakugambye you do whatever He instructs you, onaatera you okusumululwa are about to be set free. mukama mulungi God is good. myaka 9 90 years. salaayi yagamba kikoze eki Sarah is saying the chapter is closed. okumanya ye yali agamba nti kiggaddwa To know that it is closed, n'ayita omwami kati ye n'ensobi call yaffe the husband. Now this is a mistake. n'ayita omwami Call the husband. namugamba nowaayi Say it. oba mukama yali ategeeza Or maybe the Lord was meaning, oba mukama yali ategeeza or maybe God was meaning gwe you. tojja kuzaala buuze olaba interpretation eno You see this interpretation. kakati atandise otegeerera kani Now he has started deciding up for God. atandise otegeerera katonda He has started deciding or making decision. wano ninawo basalayi be basinga obungi Now I have the Sarahs here. ono basalayi be basinga obungi We have Sarahs here, and there are very many. bana njaga mupa amatuuko njaga otegere kino Give me your ears. katonda azze The Lord has come. agambye Ibulayimu He's telling Abraham, ngenda kukolamu omulimu I'm going to make a great work. Sarai. Sarah, ngenda kukolamu omulimu I'm going to make a great work in you. emyaka negiyitawo And he has passed paka on ku 9 up to 90. kakati salaayi Now Sarah n'afuuka katonda becomes God. n'agamba And she says, nekirabika but it seems, jjukira abaana babo bw'ozaala remember your children, n'omu bazadde mukazi mulala even if they are from another woman, mbeera maama waabwe I will be there. oba mother. osanga ekyo katonda kyeyali ayagala okukola Or ki maybe that is what God was meaning. ayogeza katonda by'atayi Now he's speaking on behalf of God. emu katonda si ye yabyogera That God never said that. namugamba naye He said, but funa omukozi get this oba man. osanga mukama gwe yali ategeeza Maybe God katonda nga was meaning tannamusungako when God has never even pointed that. oba osanga katonda gwe yali Or ategeeza maybe God was meaning that. kakati wano ninawo basalaayi Now here I have the Sarahs here. wano ninawo basalaayi I have them here. katonda ayogera kino naye noyagala okituusa The Lord speaks this and you want to change it to another. mukama God is good. katonda agamba omwaka guno God tells you this year, nina kye naatera okukola there's something I'm about naye to ngenda do, kikola nga mpita wano but I'll do it through here. bwe n'ogamba oba osanga yali ategeeze And you say, oh, maybe he was meaning this way. mukama God is good. so tulina okukitegeera We have to buli understand, waba omuwulize whenever you become obedient, kyapu teba tenaggalwa the closed chapter will not be closed. abooluganda Brethren, ebyawandiikibwa ebimu tetubisoma busomi some scriptures we don't just read them. mu katonda buli kimu kisoboka bayibuli bwe tuwegamba The Bible says in God everything is possible. ki katonda kyatasobola kukola What is it that God cannot do? oba kirungi oba kibi Whether it's good or bad, ekintu ne bwe kiba kibi katonda asobola okukikola even if it is bad, God can do it. nabagamba ennaku zino nja beewu
sitaani kyasobola kukola. There's nothing that the devil Njagala can do. mumpulirize. Listen, Abali okulokutana nabagamba. people on Friday, I told you. Okulokutana nabagamba. I told you people on Friday. Bw'oba onoonya Katonda If you're looking for God, ng'akubuze when you're not seeing Him, nga yeekwese, He's hidden. noonya sitaani waali. Look for where the devil is. Nammwe mbewunyisibwa nga bano. I've surprised you. Bw'oba onoonya Katonda When you're looking for God ng'aganya olabika and you're not seeing Him, nga tomulaba, you're not seeing ate sooka Him, onoonye sitaani waali. look for where Satan Sigambe is. tugenda osinze sitaani. I'm not saying that go and worship the Naye devil, noonya sitaani but waali. look for where He is. Katonda waba abuze gwe noonya sitaani waali ojja mulenge. Look for where Satan is and you'll see God. Bw'oba onoonya sitaani waali When you're looking for that, gwe noonya Katonda waali. look for where Era God ojja is. musanga You'll find yuno Him. Katonda. Bw'onaatunula eri emabega ka sitaani kajja When kuba. you see behind, you'll see Satan there. Kati mbeewuunyisa. I'm beginning to surprise you. Mbeewuunyisa. Sitaani The devil, buli Katonda w'abeera, wherever God is, sitaani abeerawo. He will be there. Essaawa zino Right now, wano waliwo Katonda here there is God, naye bweru wali but out there, sitaani ye alinza ababe He is babamuba. waiting for His own. Ate nno ayinza n'obutaba wabweru He may not even be out ng'alina there, abamu be yayingidde nabo wano. but He entered with some people. Kwe kusumagira okwo kwolaba. That is the dosing you're seeing. Mukama mulungi. God is good. Gye muli Are you there? Katonda wabeera ne sitaani wabeera. Where God is, the devil Ekigambo will be kya there. Mukama The word of God, nga kitambula, when it's ye moving, sitaani alwana nnyo the devil fight kireme kuwulikika. so that it is not hard. Kyova wafunamu abayabayaba That's when he gets those who are. ng'asooka akwebasa n'amanya kati aha He'll make you sleep oyo muyina knowing, yes, that one is nadda mine. ku sisita awuliriza But the sister who listens, n'asooka mukuba ebirowoozo First bring- agezaako kimugyako trying to divert you okulowooza ennyo in overthinking. ogenda olaba amaaso gagenda awo sitaani See. akukwala kakali musoma n'asooka alangirira olusa And the pastor will declare for you. ozuukuka okuba bukubi mu ngalo You wake up clapping, not knowing tomanyi the reason, nakyogeddwa. not knowing what was spoken. Tuli ffenna Are we together? tuva babiri egamba That's why the Bible abaana says, ba Katonda the children of God, bwe baagenda when they went to okusiikana mukama waabwe meet their Lord, okukiika mu maaso ga mukama present before the Lord, sitaani yasigala wa where did the devil remain? wangi yagenda nabo He went with them.